Yo, this is Rampant Killer already, the DJ already. Kabaka's birthday run 2025. Yes, not even the rain could stop them. Banweba didn't unstoppable. Kansubilenti Olivulonche, Homnonje na Jason's Dokwangate or Tumbode, Kopeje the news. Anka, Kwanitiza, Komkwano, Kansubilenti Wichim, Chigendanga Bochibala, Olospigana, Nayate Mkwane, Chikuja Kumlawa, Sigalanga, or Tabla, Abantu Banovalaba, not even in Kuba, Esudukwangate, Ebalemisa, and Kuba Defudemba, Mochibuga. Kampala n'emirirano naye engeri yasuze ne programu ye agamba nti kama mbaya ni mbaya ekijja kijje tonye bagirimu okiwulidde so nga ate bagenze maaso kubanga ate boolesa omukwano gwe balina eri Kabaka n'Obuganda. Emisinde gino tegyetabiddwamu Baganda bokka gibaddemu abantu ab'enjawulo okitegeera abo abalina omukwano ogwa Buganda. Butereevu ngerako akateeko tusaako ebyenjawulo ebibaddeyo nga bw'omanyi awabeera abangi tewabula mivuyo tewabulawo bisesati tewabulawo binyiza tewabulawo bikaabya so obadde emivyo miyitirivu waliwo abavudde ne batabukira omukuramanyitwa nga Ssaabavulu Balamu ng'agaanye obbawo endongo ne wabaayo abavuddeyo okutabuka nga Katikkiro alina byakoze ki byayogedde ate bibyo bitandika butandisi ne wabaayo abadde bafulumya omuntu omu okubanga ate ageraageranya omukuramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mukuramanyiddwa nga Kaguta Museveni kwegamba akavuyo kadde kayitirivu bingi ebibaddeyo naye nga tebannaba kusimbula ebibadde tebannabasimbula y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde emitala w'amayanja gyali mu kadde kano n'abeera nga ate abaweereza obubaka n'abeera nga ate abaweereza inspiration oba okitegeera n'abalagirako bwereere nti balina kuba nga ate bakikwasaganyiza awo mpola mpola ne kuba nga kutusaako era still basereba ab'enjawulo ababaddeyo tulabyeyo Nina Rose omanyi oyo naye ayagala kuba nga ate ajja mu Kalubiri 26 Tomosubwa omukyala fulufiga abaddeyo omukulu amanyiddwa nga Kabako abaddeyo Big Eye babadde bayitirivu Zambali y'omu ku ba MC abaddeyo ate nga Kapere takubuzeewo menyanirikane sooka weerabireko ebibaddeyo ate tubeere nga tweyongerayo. People power, our power, people power. Njagala bakulisa mwina abagenze emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egitusanze eno musajja ali Ssaabasajja Kabaka eri Bungereza kanewe challenge kulw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 gezeeko okola push ups 7 nga zidedicatingidde Kabaka wange gwezigaana jawe lugojja okunyambako wetuli okay are you ready? Yep. We go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Yo! Ssaabasajja Kabaka wangala ai Ssaabasajja Kabaka twagaliza amazaalibwa amalungi Bane tumuye bonasi. Tumuye njagala okukwebaza olw'okufuna okujja ku misinde gino ne mukumira enkuba
n'ebizibu byonna byonna kintu kya kitiibwa nnyo. Olutalo lwa Siriri lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. N'olwekyo guno omukolo mukulu nnyo. Emabekaawo bantegeeza nti lwani yaffe eno eri kumpi okufuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna. Nga kyekitegeeza nti tujja kuba nga tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York, nga London, nga Zurich n'ebifo ebirala ebinene mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba nti tugende mu maaso, tugende mu maaso nga tweyongera obungi nga tukola ku nsonga ez'obulwadde obwa siriimu. Nziramu okubeebaza, mwebale nnyo okujja, Katonda abakuume. Bakatikkiro ba Buganda Kaawaase ne Mayiga eggulo baasibye beekalakaasa nga bwe bataagala kifaananyi kya munnabyabufuzi yenna mu lubiri olunaku lw'olwaleero, era nga tebaagala muntu yenna n'aba akutte kifaananyi kya munnabyabufuzi yenna nga bwe gwali omwaka oguwedde. Wabula olwaleero nkakasa nga bakkiriza nti eno generation eri above their thinking capacity, eri above, eri determined nnyo okuba nti etuukiriza ekyo kyeyagala era nga tebasobola kukistopinga. Kakasa olwaleero bakkiriza. Kyagulanyi tosobola kumulemesa kubeera wantu wayina kubeera, tosobola. Olabye abaana nti baleese ne banners ennene wezi ezitaaliyo na mwaka guwedde ne bakulaga nti baziyingiza, ng'ate security mwagiwadde ebiragiro tiwabayingiza kifaananyi kya Kyagulanyi kuba gwe mwabadde mutagetinze. Kaakati mwe Bamayiga nga temunnamanya nti eno generation erowooza nnyo mmwe ku kyemugenda okulowooza yeeba yakirowoozaako dda emyaka mingi. Kati ekyo kye bayita laavu temusobola kulemesa yadde akantu bwe kati n'akamu okutoola ku laavu abantu ba Ssaabasajja Kabaka gye balina eri Kyagulanyi. Temusobola. Ago ge bayita amaanyi g'abantu. Ye kambuuze mu abadde bataagala byabufuzi mu lubiri, lwaki olwaleero furaaga ya Buganda mwagikubye sayidi bbiri, nga sayidi emu eriko Uganda endala eriko Buganda? Ekyo kyabadde kitegeeza ki? Buganda nti eri mu Uganda. Kati tosobola kugamba nti Uganda eteteredde nga ziri ku furaga y'emu ne Buganda nti ate gwe Uganda eteteredde tojagala. Mwe emitwe gyammwe bali banaaze buto, basajja mmwe tubalaba ate twabakoowa. Uno tuleta onale baba Sembabule ngayogera olulimi lwamu saagala mbu ate nagirangu ate twategeera bakubibe ettaka mu bamanya n'abamanya tuleta omuntu nga teyewola lulimi ng'alutegeera nga waawa alwogererawo nga bw'owulidde bw'ayogedde ku kibba ttaka ekibba ettaka mpozi akaddemu abakubi b'ettaka ettaka ly'abantu mbajaazo omushasha abantu ba Sembabule nyenda ngo muronde gye muronde president waitu ndoza muwulidde abasembabwe tetubazaako ekyo kiwedde mwe mwafuna mukisa mwaleera mwamala n'abejininga bwe tubafaako
Banange tukoyensia kwa ufusi na politics. Tule muno media mango baada kwa music bana wafande. Balinga wanazidi mubibada, balinga masira. Balinga kata. Balinga tubalwate kumanyoko. Balinga muzija kapa. Baba tololo bajena amateka wano. Amateka kabe bagateke ku siminti. Walote wali siminti. Bana mshara mazao bana paka. Balinga bana mushibada. Kasongo ye Mbali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Oh ye Kasongo mbona wewe Mbali nanga Atari ya mama yake kama naye Yeba nangi Ushegera Katunga na nzara ya ifa Wano mu Buganda wano Zena matovu Ekitange kiri wali ng'oyambuka Ngabi Takali kutanda Niko usula mubengabi Bakakaze nange ndi wenga byate Abana benga bisebakamu hapo Abana benga kwa kisa abana Ogambe tasebo? Kontabula kundekera Museveni natako. Lwaki ogamba bwotyo Museveni? Museveni mwaba manyine ebizibu byamwe. Museveni sewona kunyimirwa ne Kabaka. Neki Bobi Wine ne Museveni bona beaba. Ebyobufuzi tebitwawula. Lwaki ogamba Bobi Wine ne Museveni bebamu? Aba. Sebo tutabula. Sibata ki? Tutabula. Matinzita. Togatta Mando na Mugugu. President wa Kulongata na Mukulembeze. Ani omukulembeze ne president? So mukulembeze. Bade sana muzi teba. Embeze kyagulanye. Okay. Museveni ne Bobi Wine bali aba. Nedda sebo twawula. Twabyawula dda. Naze kunyimirwa misinde. Sondeke. Bamu tusindise mwatu beke. Kati nkubeka kigoyina kati. Katolika afande ya. Oita Damulira, oita Muhonzi,
obayita kabaka yagenda okunzijjako kiki ekisinga okujjako n'otukakweyembera ati nze saagala kunzijjako ekinzijjako okuŋŋamba nti ndi wa Museveni ndi wa kabaka nzije kunyumira misinde ate muŋŋamba nti ndi wa okuwagira Museveni musango mu Uganda ya musango ye baba olina okubeera mukodemu wange musango Ku mbeera eno endiga za bujingo zokka zisobola okuba nga ate zulireetinga oba okitegeera bano kye babadde bagenda mu maaso okuba nga tebakola olunaku olwaleero kitera kulabibwako wa Musumba Aloysius Bujingo naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Prophet oba Nabbi Kakande akoowodde abantu bonna okuba nga tebagenda mu kusaba kw'ensi yonna wali wonna oba okitegeera ewuwe era batulengeza ku Eriyo View ne batulaga before and after okitegeera ng'omulimu gwo yagukwasiza ddala maanyi naye nga y'omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze yavuddeyo n'ayogera ku mbeera egenda mu maaso ew'Omusumba Aloysius Bujingo fuga okusonda ssente fundraising akonye mateeka ga Uganda ginoonyaawo muggulu Laws of Uganda bw'otusonza ssente ekintu n'otakikola otuyita n'ozituddiza mubanga eryegere kubanga fundraising eteekwa okubeerako entandikwa n'enkomerero teriyo fundraising eri perpetual nti tulisonda paka bino ebyokumala osololeza emyaka 10 n'ogaa nti ate nezisima omusingi tewali omanyi nti mu Uganda waliwo etteeka erifuga fundraising tugendayo ambabe abagundi eno gye tusondera mu byalo mukyalo eri wansi omanyi nti nno tokkirizibwa kukola fundraising mu Uganda okujjako ng'ofunye olukusa lwa poliisi era nti nno oddayo n'olaga accountability mu nsi yonna mu mawanga gonna toddayo n'olaga accountability nasolooza bweziti twatajetinga bweziti in fact bwe ziba zasukka namu nze wagenderera n'oziza naye kati ffe olina okulaga obujulizi wasolooza wakuŋŋaanya mmeka omulimu gwali gwetaaga mmeka otherwise tekikkirizibwa buli muntu yenna yalibadde ng'asituka busitusi n'asonda mu banne ssente wadde embaga tokkirizibwa tusonza mbaga n'etabeerayo weewaawo bo abooluganda ababiri abali bakwatibwa mu kufa mu musango gw'okufa kw'omuwala amanyiddwa nga Martha eyafiira mu bbaala jjujjuzi wano gye buvuddeko bwe batyo baayimbuddwa ku kakalo olunaku olweggulo era nga bakuwoza nga bava wabweru so ng'ate waliwo akatambi akagezi maaso kuba nga tekakwatako bangi ku mitima ke katambi kano ak'omwami eyabadde agenda mu maaso okuba nga ate atema emmere ogitegeera ng'ejjambi yagiwagalidde ddala bulungi ekitooka kiwe jambi yemo ne kikakkana ku ttaka so ng'ate yabadde ku kamera ye yabadde amusunga nti kyekyo weewaawo bangi bagenze maaso okuba nga ate bamujajinga ne bamukomerera gye byaggweredde ng'omukulu ono bambi ate abalala bakitegeddeko bamusaasidde ne bagaa nti ne kye yakoze kitono nnyo ku ekyo nannyini bitooke bino kye yakola ono omwami oba bano ababadde bagenda maaso okuba nga ate bakola bino be bamu ku famire y'omuto eyasaddaakibwa nannyini bitooke bino so ng'engeri y'okwesasuza olw'ekiruyi kye balina ku mutima basalawo okubanga ate bagenda maaso okukola ki okwonoona ku bimu ku bintu by'oyo eyeetaba mu kikolwa eky'okusaddaaka omwana waabwe omuto ow'obuwala eyafa oba eyava mu bulamu bw'ensi eno eri oyo mu mikono gy'oyo eyalina omulugube ogw'okwagala okufuna ssente ez'amangu oba okitegedde so ng'ate mu busoga eyo waliwo ssemaka bwe baziise n'ebibye byonna ne babisaanyaawo era nga bw'olengera basimye ekinnya ekyefaananyiriza entaana ne basuulamu engoye omufaliso masigiri ebikopo masuwaani buli ekyabadde mu nnyumba nga byonna babimaliramu era okumaliriza finishing nga bakoze ki babiyiyeeko ettaka ate tebakomyawo n'ennyumba bagenze maaso okuba nga ate bagikola ki bagikakkanya
ku ttaka wabula nga emboozi eri emabega w'ekikolwa kino egambibwa nti omwami ono yeetuze oba yejje mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okulinda mukyala we yali yagenda okukuba ekyeyo so mu madda yabadde amwetegekidde ng'amanyi nti oba oli awo ajja kudda batambuze obulamu wabula Kadaama yagenza okudda ng'ali ku chapter ndala nnyo na mwami mulala omwami ono kibadde tasobola kubanga ate agumiikiriza okukkakana nga yejje mu bulamu bw'ensi eno. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamumaga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli aba security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 beeboka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa
amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batunda ebizigo mweddeko gakazimu abatunda ebizigo mweddeko muyina empisa embi nagula wana ebizigo mukazi yanguze ebizigo nesokola be na skini weyubuka ninga musota bannange mukazi gwe woteddeko ngenda kutaginga no mu video eddako kikazi gwe ino ogutima ogubi chovolanga n'omusajja yakuleka olwa mutima mubi nze na skini ine gende yubuka ninga musota kisirani gwe azigwe kati otandise okujja mu inbox yange ngo ntiisa nga bwogenda okunsiba nakwogeddeko ku linnya lyo ate oli mmanyifu wano ku TikTok mpozi oyagala nkwogera abantu bonna bakimanye nti wanguza kyasiri nze nandi mu kuyubuka sisobola na kutambula mu bantu nze nanswala mu bantu lwa kikazi gwe oba wanguza asidi yogera ate tontiisa nange sikyabiridu mu kabasi njirinnyo etokota pozo nonya nange nkwogere ate nja kwogera nja kwatula kubanga omanyikiddwa wano ku TikTok bakumanyi bonna buli muntu yenna Bulambalamba nga bw'osobodde okuba ng'ate olaba gwe baguza ebizigo ne bimwokya atabusa wanda muliro so ng'ate neeyabimuguza avuddeyo naye n'awera nkolokoto n'amugamba ogiza n'onja sanguza nja kuyisaamu eggaali. Embeera ya bunkenke naye nga eyo ye Uganda mwe tutambulira so ng'ate bo bannayuganda abawangalira emukono bwe batyo bagenze maaso okuba ng'ate batabukira ku branch ya KFC oluvannyuma lw'okuba nti baaluddewo okubaleetera orders zaabwe. Batudde ne batula ne bawulira nga bakooye ne bava mu mbeera okukkakkana nga balumbye ekiyongo. Weewaawo bino byonna weebiri oba bizze naye nga ku TikTok wabaddewo ekitraining ku side ya KFC oluvannyuma lw'akalango akaakolebwa ne katiisa abangi era abagezaako okuba nga ate baka interpreting oba bakanyonyola ne bategeeza abantu nga aba KFC bwe babaliisa ebintu ebitategeerekeka babaliisa ebintu by'amasitaani oba babaliisa abantu emibiri y'abantu. Eno lisiti ya gesawa mukava. Eno lisiti ya sawa mukaga na kati ndiwa no sawa 10. Gwe. Sawa mukaga kati sawa 10 tuli wano. So ng'ate bo ab'emukono abakolera mu katale bwe batyo bakiguddeko oluvannyuma lwa kanso okubasalako ne yeetikka buli kimu kyonna kye babadde batunda era nga bano babalese balajjana. Baana mu kanso etuguddemu ne bannange kyekoze kisi kyangu tutte emmotoka kumpi nyezo ebintu byaffe banaire tumanyi mataga bana tugenda gajja kuntu baffe bonna ebututte anna gavumenti tugenda mu kalula tusitemani tusaasidde etufuna we tubakwata naye bannange mulimba nnyo bannange tokolawo omukazi omunaku wabonaabona
mutegekere ebintu byammwe. Abana bendeza bagenda bitala paka ofisi baba baje mugende mikugerege bintu bya mwesayizi Songratse y'omubaka omulondo wa Kawempe North Elias Luyimba Zinalukola yayongedde okulambula ku bantu be ab'omu butale n'abako byabasuubiza. Bamuzeeko bwe nabanga sibamuzizaako nga ngulayo okowakiri akatunda naye webale nnyo kati ndi nammwe kaakati nzuuno palamenti ekyali mu lusirika bwe naava mu lusirika nja gendayo njogere nga bampadde omwagaanya emotoka tebagimpanga bannange tuli bagumiikiriza naye bamikwano mwebale nnyo okutuwagira njanga kubayita mutunyumyemu bwe munampanga amagezi nja gatwala naye nange bwe naabawanga agange mugatwale nange omutwe guno si mwerere bannange sijja kubona wonna ndengayididde saagala kuleeta nsasagge eno Kawempe South Kawempe North naye njanga bakyalirako Kawempe South tunyumyemu era mmanyi n'abalala bangi basula eri ate ng'ekirala nammwe muli bannayuganda nsanyusa obbalabako mwebale nnyo mwebalire ddala. People power, our power, NUP, everywhere. Naye bannange ndi memba wa palamenti wa bonna ne bw'oba oliwo emyalemu bannange era nsigala nkukiikirira. Ate nga ye omuyimbi omanyiddwa nga Ziza Bafana yes bw'atyo yagenze maaso okubanga ate asabukulula Bafana Hotel yes n'abakoola mugende mubinga ate mumuwagirako naye nga abangi bagambye nti nedda okoze bubi okubanga ate hoteli eno giteeka mu linnya lyo bino bimu ku bintu omuntu byasaana mbu okubeera nabyo n'abanga ate abikukulidde ng'abantu bagendayo bakiwagira naye nga tebamanyi ani nannyini kyo naye nga ye bw'atyo bwe yasobodde oba bwe yayagadde okubanga ate akikwasaganya oba okiwulidde so katumuwishinge luck hotel yo yagibaguliddewo kisigalidde rimwe kubanga mugenda mu maaso okubanga ate muwagirako eri ku mulembe era bw'ogitunira obulungi olabira ddala ng'ekoze ki ng'eyimiridde eri ku mudido okiwulidde mwanguwe mmwe n'empewo nnyingi mugende muwagire omusajja so nga ate ye omwana mulenzi amanyiddwa nga Ray J avuddeyo n'agamba bannayuganda nti ke kaseera tusiime his excellence omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon ayimbye Uganda wano asitudde music industry bannange tuyimirire wamu mu kulaga nti tumusiima nga tumwaniriza okudda gy'abadde agenza okujjanjabibwa tumusondere akawumbi ke Uganda kamu bwe kati tumukubeko surprise ekibadde mu comment section mukwano musula bulungi.